Muje baleko basewo ne banyabo mbabozaako gyonna gye mutuusaako engalo. Amannya nze Semakula Shakira. Semakula Shakira, she's actress and TV presenter though. Waka waffe tumukola ne tumuteeka ku YouTube channel by now. Omukutu ogwo baguyita SHAC Media kwe tubeera era kugenda okusanga ebintu byonna. Nsooka okwebaza mwenna abaagala Semakula Shakira ng'omuntu abatakwaga olina agamba nti omwana oyo bwayingira kamera oba bwayingira stage anzanyira bulungi gwe nonjagala ng'omuntu. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisinga obulungi. Nebaza abawagizi bange mwenna, nebaza abawagizi ba program yange yandi mukazi eri ku SHAC Media. Mbebaza nnyo basweeti. Nebaza mwenna abasubscribinga, abanjagalanga bwendi, abalikinga, ayita ne muno n'omugamba nti bannange jangu olabe omuzanyi waffe wuuna akola ki ate sayidi eno ali mu kutuweereza. Mbebaza nnyo okubeera nga mumpagidde mu program yandi mukazi. Tubeerawo nnyo nga tuyamba bamaama mu ngeri emu oba endala. Tubajja mu mbeera gye basuubira nti si ey'essuubi ne tubateeka mu mbeera erimu essuubi n'okubeera nga tebeekubagiza mu ngeri emu oba endala. Eyo program ndi mukazi. Olunaku olwaliro ki ekindeese? Guess what? Ku mukutu gwa SHAC Media UG tukusabukululidde program empya bagiyita ZUULA. ZUULA ye baby program yaffe gye tuyinawo essaawa zino. Program eno tugenda kubeera nga tudiscussingiramu ebintu bingi. Tugenda kubeera nga twogera ku maka, tujja kubeera nga twogera ku business, tujja kuleetanga ideas ez'enjawulo tuzidiscussingeko, tumanye omuntu mu idea gyendeese kikyozuddemu, kyekikulabikidde obulungi, kikyogamba nti bannange bulijjo kino kibadde bwe kiti, oba oli eyo ng'olina embeera gy'oyitamu etanyuma, oba abaana abali eyo abaggwamu essuubi, oba abaami abali eyo nga bakyala bamwe baba bakola ki. Eno program ZUULA yo tugirese ng'egatta sayidi zombi. Tujja kubeera n'ebintu bingi tujja okwogerako kasita binaabeera nga bitwala eggwanga lyaffe ate munnange mu maaso. Byonna tujja kubeera nga tujja ne tubyogerako. Program eno n'ekyenjawulo ekigirimu lujja kubeera nga lwalumu lwe mujja okundabanga ku set nga ndiwonzekka nti oba nkyazizza gundi. Kati nga wiiki ewedde nagenda n'enkyazaako omukyala Dr. Magi Kigozi era program ye ngenda kubeera nga ngisuulayo mu bbanga mu nnaku ezitali za wala from now. Tujja kubeera nga tugikuteerayo ng'akunnyonnyola amaka ne business. Naye ebiseera ebisinga obungi ogenda kubeera nga ku set otulabako abantu bangi. Kuliko Semakula Shakira nganza omuntu nkola ne Nalubega eyitibwa Kenya omukyalo oyo Dr. Waskin ajanja Waskin mu abakyala abagala okulabika obulungi nga bwendabika, abagala okubeera abalungi, abayina mbalabe, abayina enkovukovu biki byonna oyo omukyala mwettanire nnyo. Edduuka lye baliyita ABC Cosmetics asangibwa ku Parkview level 2 shop number beri bwena banjijjukidde ngenda bagamba naye ng'ali ku Parkview ali ku second level kwakolera. So bonna bawulira ng'oyagala okulabika obulungi weekwate nnyo program ya ZUULA. Byonna ye kennyini kamwa koogera ajja kubanga ajja abikugambe nti munnange nkola kino na kino nkujjanjaba kino na kino cause kyeyakugukamu. Ku pano yennyini tujja kubeerako ne mukyala Nakai Sarah Semakula nga naye akunnyonnyola byowandiyagadde okumanya mu program ZUULA. Ate at the same time tugenda kubeera nga sinaba wa muntu omulala omukyala oyo abagala okumulabako omusanga ku Papa's gy'abeera. Is it like that? Ku Papa's gy'ogenda omusanga bafumba mmere, ayinawo milkshake omulungi, ayinawo juice omulungi, ayinawo emmere yabayina oluwombo olulabika obulungi. So bw'owulira nga omwetaaga okumulabako n'okumanya biki ebimukwatako genda ku Papa's Sport gy'ogenda okubeera nga ate omusanga. Ku pano yennyini emu tugenda kubaako n'omukyala ayitibwa Watson Grace. Abo tujja kuba nabo ebiseera ebisinga obungi tujja kubeera nga nabo nga tudiscussing ku miramwa egy'enjawulo. Omukyala oyo atunda by'abaana mu tawuni naye wabula edduuka lye naye sinnaba confirminga tho bwe banaba bazze nga tutudde tugina ensonga ze twagala okusensula bajja kubaawo nga bakubulira buli omu kiki kya specializinzeemu ennyo. Kyebasinga okumanya Watson Grace atunda ngoye z'ababebi oba basuubuza ngoye z'ababebi n'ebirala ebifaanaganako. She's a beautiful lady with a gorgeous son.
yeyo no mukwano program ZUULA tukusuubiza okuwa ekisinga obulungi. So go wenna ayagala okubaako ekintu nga oyina omulama gw'oyagala tukwogerere kuba tugudiscussing nga oyina ky'oyagala okuzuulamu. Abakyala bano bembeera nabo ku pano bakenkufu oba bennabankyazizanga mu program ya ZUULA kubanga nga babaako kye bakutegeeza kye bakumanyisa bajja kubeera nga tebakuwa ekisinga obulungi. So wetanyire nnyo omukutu gwa SHAC Media byonna ogenda kubeera ng'obisangako. Nkujjukiza mukwano teweerabire kusubscribinga, sharinga, likinga, nyiga kade notifications zijja kuba ng'ozifuna bulungi. SHAC Media UG kyetusangira oteekayo comment bannange nze njagala discussinga ku kino bannange njagala mutuzuulire kino twagala kuzuula koze no program ZUULA tujja kukuzuuliranga byonna wano wendi sigenda kusukawo mu mikwano gyebaza okubeera munjagala nnyo mwebale buli kimu ekirungi nsaba Mukama Katonda awe ekisinga okuba ekirungi bannange kubanga okusanga omuntu akwagala nga akulabye bukulu si kyangu ate nga nzikiriza nti bafaani baffe abaliwo oba abantu abali batwagala ku mitima kozi bwomuzanyira ekinyuma atuuka ekiseera kalungi sigenda kusobola omanya asigadde Ssemakula Shekera akuume atakuume nampeera bye